Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo. Nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amajini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888. Boss Lugalambi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveera ekyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mukujjanja b'endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate ng'abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75414314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe Connect Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku makaga g'olubeererako n'enkole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Najanga leka n'ebintu kendeeza ku musiki ozo omulaba kati mwana oyo amaalo galina nabuno tusimatono otwako oti musiki bwoti abantu nawo balowooza nti baba balya swaga bw'oteekako musiki ng'aleekaana mu mmotoka tamanye nti bw'oyitako basobola okusiba noise pollution. Noise pollution. Naye anko katonkeera ogamba keera wano n'ozukka ssaawa 6 kati oyagala nkole ntya nawulira nga nziguddewo geti jangu tutandike kati ate otulo twemba neebase ate otulo zolo tuddamu ntya bw'okula ssebo otulo engeri gyoba nga oli kumbi kufa oba okola lehaaso y'otulo y'okwebaka nnyoko okufa nyoko okufa omaye Kasuku weyogeza ebyekisiru owaayi ate bw'olowooza eno kaadi nina abagimpadde bakuyita ku mukolo
nze ngenda ku mikolo ogenda nga twali kugwa bujingo gwali gwa luseke ene kuno gwa luseke bansasula nze ndooka ensije nze simala gagenda ku mikolo gy'abantu tokyamala gazungazunga ye ate waliyo ebipya ku mikolo abantu bye balyayo bikoko binyama tutuula ne tunyumyamu bikoko binyama Kasuku ani abalewadde buno bwange nzembwe grapes zo zitya nze mbwerejulius obuwulira mwani abawadde grapes zange zino grapes zange zezeeretedde owaayi era nko Kato zino entebe za bbeeyi ino firimu gyomuzinduga egwamu anti ikuzi okimanyi nti entebe ekusingako obukuuku kitono nnyo tekisoboka bino bidizayini byaliwo edda eno entebe eweza emyaka 3 eweza emyaka 3 egisinga namu eyo kaadiyo yani ono Kuruthumu ne Akram Kuruthumu be baani kale wulira byonyumya bosiiba nabo Kuruthumu muzaata tugenda mu mikolo kati nno era kiranda ekyomukolo gw'abantu balasibe bali South Africa ovubuka gwe bayogerera ejje South Africa ebigambo ebiyitirivu wajobeera bantu banti babubira ku muzaata batuuka ekiseera ku Lusumu family of Haji Sebunya Ismail and Sauda Nampima ukwaya bubwayize era mbujjako wano benti kubanga mpaako kamu nkale soke bwoka nyimye soke bwoza ntino kokiwulire bulijjo bondaza n'amaziko yego oyinza okumanyirire wange sibikwata n'embisulasula byonna n'embijira bw'omanyi abantu abakwira ku street empisa embize tulina zibayikako ngenda kuwaayo Mungu nkuwadde dakika 5 nga weerowoozezza ofune bwompaayo bweba si kyekyombunyanga nebumpadde bubiri soka olye kuobwo bubiri kubanga tisisobola buntu 15 sisobola oli gwe nazze naye abuli abudduka era obedda ndi ku bunkenge kale ate naawe obutandisi ngenda bukwongera omukolo gwa Kuruthumu guugwo introduction ceremony ate nze best man nye Kuruthumu ng'otadde nnyo efitina ku mugenzi si fitina awo tewali fitina yamu anko Kato omugenzi gwataddeko nnyo fitina bwaki mukazi we tomulekaako nabeerawo nga tebamunaba kumwagala omukazi amanyi abantu bagenda ne basesa kati oli ajja n'abeera ne fitina empitirivu ennyeko ku Lusumu n'ogaya naye muzaata yagenda yafa gye yalaga agenda kudda n'omanya anko Kato nze nkuwaata gwoleta ebiboozi byolowooza nkwerabidde kamu mpola bwemumanyidde program tekoma wano ekomawo banga nze nebyokumanyirira awaka wantu ne bwogula ekyokulya kyonna teekayo buno bugenda beera wano tetujja bwambala etteeka liri bwe riti ne bw'obeera nga ozze wange ng'oleeseyo biliyoni nga yiyo bw'otuuka wano ebintu byonna bibeera bya Kato Lubwama nebaziba sente zo n'olwekyo katugabane ate ogenda kwona buno obuntu bwe twogererako nze sikyali kumanyirwa oba si kyekyo ng'ofuluma you get out if you are still owning the ownership of these fruits you get out bufruits mbukulekedde this is a dictatorial regime at your place at my place but dictator yatudde wano the generals home leka nja kubiyiwa tumanyira dictator yatudde mugana amata nange kye tuliko ekituufu dictator obuntu bwange ati nikantoleko rights zones kujjeko rights zonna nze kuli abantu konna ekituufu kye tuliko wano kiri ki yo dictator ali mu makage aga kumanyira generals home
ojja kulya mbali nina bwenzijeko ojja kulya kantu nga tebuli ku butibuli ayinza kubyona byonna mbiwanda mu byonna amalusu nobanga tukyasobola kulya kantu konna naye kale kaneeyise bulungi abantu bakulaba bwogamba nti abantu bandaba ate kyekisinga okuntaanula sikyalina kintu kyenkola kusanyusa abantu obusibe bubali abantu abo kiki kyebakuyambamu nnyo okugjako okutawanya okisigeni wogwossa ne babeera nga nabo bamutwala omungi nga gwe baliko ne batalina nnyo byamakulu ne batwala okisigeni naye Julius kyafuna ssente empala ogiraba puma owaayi gundi yabatumira mabira naye mabira kyemukola namufuna nga kirabo ettaka awo bwagira nampeereza ya 3 bwagira nampeereza ya 5 naye kiina ssente kuba mwana wa mugagga oba yazeyiribidi mabira ali mu kuyiga byakuvuga nnyonyi omwana oyo ayanguwa omanyi tugenda kubuuka tukoowe omanyi bwofuna wokuba toyagala kujjawo muganda wange mabira ettaki nkubuuzizaako nnyo kavidiyo kano bw'okalaba nsukumirayo ebibiri bya $1 byebitwalo nga 8 kati olonza taata we yamukuwa yaŋŋamba nti anko Kato osimya akajjange namuyambako kye namuyamba Mabira, did you say that? Did you say that your daddy wamuyambako tu wamuyamba noko makale kangende wa ashiri wange ashiri yani mtowe naye ali eyo ate naye era nja musanga ate kati anko Kato mukuliridde nti mukyabitegeera bulungi ne wange Uyananga tukulidde nze nfuluma kagatto mwakula nkuliridde nga munnaffe yamala ngondo okwogera kangi keze sifuluma kagatto sebo tulina factory y'obugatto mu buto abantu baagala bagambira ddala ku emyaka nze njagala nnyo kubanga kiba tegijja kuddayo ziba zijenga bbeere omanye omwana omuwala bwakula kase ebbeere lijja bwenti wewapa kiba limugamba nti kati essaawa y'okuzaala etuuse nekino ekyobukulu bwe kiri you are old ogwe nagenda okulaba senga sakulebe mu Lumbe lwani olwa Tumwine wabaddeyo mu Lumbe lwa Tumwine nagenzeyo ekiro bwate tunakola empisi embi tunatuusaawa abantu bawala n'abantu mu bulamu ne mu bufu abantu abadde bayogeredde bannaye bayogeredde omusajja ejja kubeera ku ebyo wabaddeyo ku Lumbe nga n'omulambo tegunnatuuka nali ewwa nakasero abadde abeera nakasero abaddeyo bangi n'olyoka okuba oluseke ate mu Lumbe nkuba mu luseke ate awe wasinga okuba enseke luseke kiwenakubyawo zebyo kati ebyo ebiti ebyo kufiirwa biki wewaba ssente abantu baba banakuwavu bannaye omusajja waffe n'omugambo waaye kati onkoze otya n'omujjukiza nti olaba onaafudde talina kagenze nako ssente muzituwe tuzirye ogenda ogira oti Kasuku amanyi nti ekiseera kigenda kutuuka abantu bakutunuulire ng'ojja boti bafubutuka emisinde oluseke badduke olwo nali awamu bali oyitako ku Kampala Road naye vubuka biga ati nanyi luseke akukuba simanya waza banga nanyi luseke ayiseewo zizo zimututte ayingidde mu dduuka ki nti tagenda wamandira ayiseewo wamandira alina gwagenza omulala balina omugaggagagga gondoza gwali olumbye naawe nno batujjirira eggwanga lino lyafuna ekizibu kya Kasuku omuntu obajjula ekyokusaaga naye ekizibu kye kinene abantu woyingira wonawona nomansamansawo ensekezo ompadde enseko eggwanga lyafuna ekizibu kya Kasuku
Mwapala bange ebyokusaaga program ne Kasuku you are a real problem to this country. Alazi Museveni senga bayagala gwanga ino literere bakuwe sente abantu babone enseke empamvu ez'ebyuma ate ngoleta z'abyuma gwe bulukuba abantu omuntu avaawo ng'alungudde oba ekyo mu musayi gwe guyiika omwana okuba oseke wabulango Kato okubuulire ombadde enseko z'emisana naye bannange nze byonna njigidde ku ggwe naliko naawe wahamu n'oŋŋamba Kasuku nnyamba kankusookeyo kuba bw'ononsookayo tetulina ke tugenda kufuna wano kyali kitya nonsookayo ako Kato omulamu buno tugenda kulebeeta paka ddi mwanga nze ne Jenkins tuli mu myaka egiva mu kulebeeta naye ate ndaba obulebeesi bweyongezi Jenkins bulwagejja bwate kulebeeta ne kujja bulwagejja okulebeeta ne kujja I like him bannaye tubadde tumaze omwezi twasemba otuula twatuula eri mu kali akafo lweza Forest Park naye kamaanyi akafo kalungi Mtungo budduka naawe tosina mungi bwobuti musajja mukulu toswaza osena bungi buno bungi kibannange ketutotolako oli omuntu bubiri namanyira nnyo okuvuubiika namanyira byanvuubiika kuba kati gwe lawa ekyokoze kati gwe oli kanfadde nga nkoze benki ate kiri kibiiki kibiiki mbukugireko kuno naye bannange sigwe waguze obunankani katuka tugenda okubeera ku bunankani otuboneebone ne grapes zayise mu maka g'omuntu ensi yonna nebeere ku bunkenke olwa grapes kale zitwale entondo wadde zitwale naye oyina lowo ebugaana kirowoozeeko buno bwendiddeko sikusye nga musaba ngamba kulyako butontono naye buno obuntu bulungi mu mubiri bu grapes nali eri wa Dr. Anatoli Kamugisa mumanyi wa Arkwright yawandika akatabo wa Arkwright eri egundi Arkwright Estate ogimanyi from tragedy to success akatabo ke twali yayina abaana be bakola juice wa grapes ono omulungi yenayina n'omuli ate kati zino grapes bagamba nnungi mu mubiri ziyamba ku inflammation kubalansinga pH biki bebityo mu mubiri kati olina obbulya ennyo aliwa n'obalansinga Kasuku wasubiddwa olumbe abasajja baagala abantu baabwe oba mwebagala nti mubaagala muleke abayima bejja kweyagala abayima babadde wali batendereza Tumwine tuwemutendereza mabuwera ngeri gyeyava ngeri gyatandika okusoma bakisenga abe mukazi we nayengwa balokole awula ate wesaategedde omuntu asobola okubeera omulokole nga musirikale ye Museveni mulokole si mulokole ate nga waliwo oyina okutta anti baba balokoka nga bavudde mu nsiko yali mu nsiko nga mulokole neera ebyo byokulwana ne Katonda abyogerera mutobiwulira abyogera nebuuza omuntu training okutta ngena kutta bantu olwanirira ddembe Kasuku leka kukigonzagonza mbolwanirira ddembe these people are trained to kill. Their job is to kill. Atoro kokotya. Why? Simanyi. Kati ekyo nakyo kitaddawo. Akati senga oli abeera Reverend. Olutalo lunyinyiitidde. Emundu eri wali eseka. Abasajja bamusaddemu emundu. Reverend akkirizibwa naye kugikwata n'aseesa. Akkirizibwa. Andi Katonda ayamba beeyamba.
tokimanyi kakati yawe eddiini mugyonoonye nze mbadde ndowooza nti olaba atunuulira abali nga bazze nga alina kukkira ku mavina ga Yesu ono mukwateko omutima gubuzikizi Yesu agenda okukuyamba nga weeyambye dda ng'enkebeta okubye naye nga Haji Jafari Musa kitakyalabika gyali aba akola bambi bebizibu byoyina nange nno naatera okwetwala ewa Jafari Musa ngenda kwetwala kuba Jafa ankwateko mu yingini yange ebikopo bikubagana Haji Jafari Musa gamba nti ekizibu kyonna kyoyina kasita kiba nga kisobola okumalibwawo akimalawo waliwo abantu abamu nga Katonda bo yabajjako engalo ng'ebizibu yabibawa n'agamba mmwe mbibawadde abo bo ayinza okuba talina kyajja bakolera naye emirimu giganye oli ku ekyeyo kitabuse abantu bali ku kyeyaawo balya buli ssente tebaseevinga tebamanyi muzimu gubaliko ale mwe muzimu gwe muzimu gy'abantu bwe ku kyeyo ate batya ate obakajja okuba n'ennusu n'emu omuntu aba yakaweza $10 ng'omukuba oluseke ng'olumugjako ng'aweza $10 ng'omukuba oluseke omuntu omu oli mabira gwe mmanyi naawe ate ani omulala yeka mabira yeka ng'okuba oluseke ensi yonna yonna bagikubadde oluseke abantu bonna baawunga ku lulwo abantu bafuuka abantu bali e Boston abo wawunza wala gwakuba oluseke baawunga tambula boogera bokka abantu abali mu ddogo abasajja omusajja akulemye okukwata okunyweza omanyi nti abakyala abo naddala abasajja kati babayita mu ngalo kati olaba obwavu obutwe tuliko waliwo omukyala omusajja tamuwerako wadde eddala 10 naye ng'omusajja ssente aziyina nti waliwo abakazi era bwe batuuka ekiseera nga tebajja bawadde n'10 olw'empisa zaabwe omwanyi omukazi kase tobeera muwombeevu eri balo oba ogenda kubonaabona naye tajja kukuwa ssente abantu abali ku Kasuku live naddala mu abakazi mubeere bawombeefu omusajja buli kyagamba waayo buli kyagamba waayo naye wakati bakugamba ebintu ebimu n'obigaanira kale kati byogalidde bikuwe naye te kyoyogera kituufu omuntu n'ogende wa Jafari naga ngenda kukolako naye naawe weekeberemu ng'omuntu olaba oba oyinamu ku mpisa embibibi bakuwadde bakozeeko omusajja olukomawo ku 9 ovaawa ng'ali bweru oli munda Kasuku lekera okwogera ebintu by'ekisiro kati obadde oyagala omukazi okomawo ku 9 akugamba anti asooka kugulira oyingire akuwa emmere mulye munywe muyingire ekisenge Kasuku nawe ozaala abaana abawala leka kwonoona abaana baffe bwe muleme kudaaza abaana baffe kumala saa 9 bivubuka mmwe kuyingira saa 9 kuyingira saa 12 muba muvaawa tuba kukola muba kukola wa gwokola ku TV kiyingiza saa 9 amawulire gebaako TV nga noonya ddi muli n'obusiru bwoba onoonya mawulire kigwoba onoonya munayonoona abaana baffe paka ddi Haji Jafari Musa alina kisunga mukono jojjo musanga naye nga bwe nabagambye wali ewa Isima saagala nnyo bantu oli bamugamba nti ekizibu kyo kyetaagisa kino na kino na kino n'aweereza ssente n'alyoka akuba amasimu tewanayitawo na ssaawa emu n'akuba obeera oli awo nga naawe akutuuseeko Kasuku omusajja wo ate agenda ogira ati bamutereezezza omusajja n'omugamba you stupid are you okay 0 ngesimu yeebise 0700 398888 0700 neza faina amaanyi olaba akwogeza ebigambo ebingi bwebyo tulina Shukra Herbal Solutions Shukra ayina eddagala ly'amazzi abakyala abaagala gwobeeraawo kale ndi musajja mukulu nga bagamba nti oli mumutunda ddagala ly'amazzi kulekerawo okummanyiyogera bekkaagambye nti yogera n'okuntunuzaamu tobintunuzaamu wali eddagala lye bayita alina muweebwa
kati ate alina kyebambe olimanyi ndikunyonyolamu anti kyebambe yanyonyoddemu nanga nti kyebambe kyakola buli musajja bwojjamu oba ofunamu bufunyi abakyala mbu tebakyayagala basajja bajjira bwereere nojja noyonoona obudde bwe n'ogenda kati tugenda mu muzira abantu b'ebweru waliwo obuntu baga nti omuzira bwe gujja omungi mbu semanengene nga yeefunya dda munda gwoli obaddeko mu Amerika waliyo omuzira wabeererayo ero waliyo kati gwe oba otubulira kituufu nti sema yeefunya dda munda Mukama Katonda mu muzira abukwata n'abutwala n'abuzirayo abukuweereza omuzira guwedde nange eggwanga kale Kasuku ontuusiza ku bintu n'ontuusa okunjogeza gundi y'amazzi kale byebiki ebyo byonfuula nze ndi musajja mukulu ssebo ebyo byonna byongambe bya semanegeno byonna bifu ate noweesisasisa I feel like my response no. Sponsor 0751 844314. 0751 844314. Tutuukire ku kyatuleese. Naye omusajja Tumwine bambi yafudde. Kibi nnyo. Osobola kijjawo ekyo yafudde. Omanyi kebera essimu nina abadde alina okumpeereza ssente. Kansoke mala okuddamu mukubira nkokatwa mugamba atuweereze ssente sente kubunkenke ogenda kumpa kumeka nani sikyakola nze mbeera wano okola bino byonna bya firimu muzanya firimu zammwe wano naye talowooze nti owaaye ngate omwana taweereza ssente mugambe tuli wano tetuli bulungi ale buno bwakusembayo kukubira Ayogedde nnyo it's too much agambye oteesa omusajja ojaleeta abantu abatuwa ssente entondo nerabye nga ndi out of contest gweoredde ogenda kufuna waliwo oluseko oluli awo olukulinze takyayinako omufunamu kati anko Kato very nice man. Bantu bajja babakoleko nabo batujjeko nebatuleetera ekitu bantu bagamba bagende bakolera ate ne basisitira amala okwerowooza temwerowooza mugende wajjaffe abakoleko ffe mufune ssente naffe mutuweeko buno nja bulya osena kibata olinga asena ebinyeebwa bwoti ate nayiga kulya nswa walyanga enswa naye enswa bagamba ziddukanya ng'olubuto lwamanyira nze siryanga ku nswa ebyo ebintu ebyo bebiti ebintu ebimu mundabo oba bibeera byabanaku galinga kimu ng'enswa but of course now for you onyumya wali bubi so ekyenswa it is understandable okuzirya bwe nali obubi nenzigyewo akajjajjako nzigyawo akajjajjako ne kampa ssente omanyi gwe ngeri wakula ne jjajjawo omanyiira Kasuku omanyiira nze nsobola kumenyamenya bino ebintu byonna nebimenya anti bino ebintu bibyo byoyagala omenyamenya nze era nja sigala nga ŋŋenze naye ng'otegedde nti omusajja alina obusungu olaba weyamenyedde ebintu ebibye olwo abakukwata ku mutwe foloma lyange abaye tagimalaawo togiyita foloma mutwe munene nnyo very big head olinganga bino ebya nedda ssebo nsobola okusinga omutwe gwa Kasuku ogulimu kiro kumpi kiro 10 foloma lyoddede munene nnyo omutwe munene gukusobera oluusi obuntu obukalewo bonta ngwanteptinga anko katokwata gwoli mukulu oli mutoleka nze ali mu future ndiye ate kati munaye onoolya ffe tunaatuuka tutya mu future gy'oli wange olekyo watumwine ebyaddala omazeemu
nekyo kikuyigiriza olaba bwe tubugabanye nti bwe mazze wano biri kati byoyombera tomuwa mazzi tokola ki onaalya n'olyalyayo emmere egenda naye girasi y'amazzi nekubya wano omuntu wansi ne waggulu nokyeyala okuluuza girasi y'amazzi byogera kubanga olina gyokola sikyalina gyenkola buli kintu kyonna 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 nkikwatirira naye mukyala we akola akasente kakyajja ate mukyala we alina sente akolawa takola mu kibuga eyo omanyiko wakola ayinza okuba ayikola nga mu prime minister's office president's office asobola kukolayo lwaki asobola Kasuku nabadde eri abantu tenayizeemu nagenze wa Tumwine nayize abasajja abo tebeekyawa nasanze Tumukunde nga gyali Jolama Mugume nga gyali abo bonna bajenero Jeno Kyanda nga gyali twatudde ne bajenero nga balinganga 10 bali awo naye ekintu kimu kye nazudde tebeekyawa ate tebasuula bantu baabwe mu kusuula abantu baabwe kikyentegeeza bo oli ne bwaleeta revolution eyenkanawa bamanya nti bano abantu baffe bagenda okutukolera naye kati ffe wane waffe olutalo kozi oli wano mwagala kufulumya mpuuga bagala kufulumya mpuuga oba baleete ssennyonyaawo oba gwe banaaleetawo oba banaaleetawo zaake kwegamba waliwo deliberate move okuba abantu baffe abalina obusobozi okuva mu politics ono that deliberate move abantu bebatagitegeera wano tetugenda kusigazawo lidano olida bwe tujja okusigazangawo batabbu bangambye ono yakola kabampane amaze okulya ssente ate n'amala n'ayagala azizzeeyo bangambye abayaye kye bamukoze we bamutabukira bamugayo ssente zireete mangu tuzirye oyo no yakyekolera obuno bwaffe buluma abantu kwabangamba nti n'omukazi mukambwe oyo sipiika mukambwe tayagala mumusaagirako ddala kasita osinika ebinyooti ng'akuteekako embeera bangamba mukambwemu era bamusobola kati wano tuli batini nawe mwoli andi kati gwe anko kati omanyi omugaati bwe bagusiigira kati omusobola era olomusanga ng'omugamba mami how are you mbadde ndowooza nti okumusobola mbadde sikutegedde kwaluseke ate kati bonna bakulembeze baffe kati okubasobola olina bba weeweeta naye kati otuula wansi ne weebuuza kiki ekinneegobesa n'aniita amongo yankola ki sirevo yange bwe maze olwomusisinkana namubuuzaako nanjokyayo kanjokyezaayo nyomba naye lwaki ng'omuleka jagenda ng'okolakola entalo ku buli kintu ate abantu tujagala bakitegeere entalo ezo z'okolakola ku buli muntu yenna yenna n'omukulako olutalo tojja kusobola kukola ati nze tolaba nze gundi nagikwata ttenda nup nagikwata ttenda eyaki ey'okugivuma akati bebito bizza mwemala mbadde manyi byaggwa twemala tutya nsobola n'okukwekyanga kyangalo nekuba buli kintu twemala tutya kikye twemala ako kato kikye twemala tugenda mu maaso abaana tebakyakuvuma bakuleka abaana abo bano bwe basinga n'okuwagira balaba bu vidiyo bo ku tiktok no batera ku facebook ani abagambye babulabe ani abagambye sagana kumanyira lwaki babulaba
Nedda tokola ebyo bali bakuvaako dda nze sinabavaako kati genda mu maaso n'obulamu bwo naye neggwe walabye abaana ku social media kye baakoze omugenzi ki giwagenze mu Lumbe bino ne bamwogerere kinanti kimanja kyabasiru oba famire kati yalowoozezza kifamire yaabo bali befiiriddwa omuntu we balina ne ssente zaabwe balina buwumbi bwabwe nga bajja batunulira bamasiiki nabatalina gye basitula bamasiiki ne be baana ababeera ku bitiktok abavumaavuma abantu muntu alina ssente oyinza okubeerawo noddamu ebyo nti ovumaavuma banno basiru banno ate ononkola kiki ononkola what are you going to do? Rise up and fight me if you're man enough. Nkufire mu ngalo labe bobonabola n'akalambo kange manya n'okumanya gundi zange oba tewanaabye mu maaso nga kuna maaso sewo naye ebyo bayita ebinyi sijja kunaabira nsi yonna bwe lwennaaba ngambe bannange nsi uno nnaaba Kasuku jangu uno nnaba mu maaso manyi tomanyiira kyanaggwoyina kibaba ebyo kati byosikamu bye bayita ebinyinyi oli otya muganda wange ng'ova kukwata naye mu binyi nawe ndeka ofudde mugenge Kasuku ofudde mugenge wakyonaabe mu ngalo siziwayira muyaga kadomola katize wali soko jjo naabe mu ngalo kadomola baakaleeti jangu onaabe mu ngalo twekwate mu ngalo sijja kunaaba mu ngalo oba tonkwata mulekayo sijja kukwata bwe nzikwata muyo nkusifunamu ki owaki seziringa nga zajja fa nti munanga nkutte mu ngalo ngenda kufuna omukisa gwe ofuna leeta bisiraani byereere kumanyira sijja kunaaba mu ngalo oyo nno walagi gwonaaba nze nkubuulira walagi wa misambwa gwoliko gwonaaba omanyi muyitiriza musukka wamagoge nanti kati era kati wano nze mba ngenda kufuna sente kizogenda okufuna ate walagi wamadde omuleetedde ani walagi muyiwa ku bigundi ku byoto byaffe ng'oyirako ani kiwanuka muwanga ani bamweyana gwe tubadde bamweyana naye tosussa neme kukizaako kati oyagala okunaaba ani male njagala nyongere ate onaabira otya byewammwe muba mugendagenda mu misambo egitali gyammwe ne mugisaba ebintu egyo wamwe mwagano gitereeza gy'olugave olugave tuli ku faino tugenda zanya ndiga mupiira walungi tulyawo naye omwezi guweddeko guno omwezi gwo gwanguye nze nange sikutegedde ogenda okwebako okuzuuka nga lwa mukaaga ogenda okwebako ozuuka booti nga mande endala etuuse ate nze nina ekizibu nze nzuuka ate nga siri mu Uganda ndi Colombia kati era wano wabadde ozuukusibadde ngenda Venezuela nagendaga nonzuukusa mutulotwange nonzuukusa ng'ogenda kukola kye Venezuela ate kola kikuyabulamu ate nze nkyalina kikikusigendikulu nze ndi kucakala bucaka ze siinaga nti ngenda Venezuela mbakolereyo ki kucakala maya mmere yaabwe bakola kye bebityo tulina ebintu nno bye twali tuteesezza n'omwami oyo okwogerako twali tugambye eki tulina ebintu twali tugambye abantu munaye bagamba tubeera mu byakisiru wano tetulina nnyo bye tubeera twogera olina nga sheweddeko mubadde mwogera ku ki kati bo baba balaba ki oye bannayuganda baagala ebintu ebyokwekoppakoppa kati byoba oyogedde wa isima byoba oleeta wano tajja bireetawo oba ebya isima bya isima n'ebyange byange n'ebyaffe wano kibeera kimala naye mwabadde mwagala kwogera ku twabaddeyo tugambye kwogera ku kyati bwe nkulaba gonjogeza ebintu bingi okitegeera oba mwabadde mwogera ku kana akakazi kebaawa omulimu ako nako twali tukataddemu naye kati tobimanyi mu palamenti wavaayo oyinza otya oteesa mubiri mu palamenti kati buli kanako oleeta biruwa byemba nteesaako omanyiira wakagiri ya palamenti ati mbadde obayi waŋŋamba ebintu by'obululu ebyo byakuyisawo bino nga tolisonyiwa baana abo
kati mbeera saagala bikomyewo ate nze kitabansonyiisa kiri kintu kimu kwonoona regioni yaffe neya Buganda netuleeta abasiru netubulamu abantu abawera 20 abagenda basobola okumakinga abasajja kuva eggulu okuvaawa fe netuleeta abasiru the deliberate move okukuba abategeera tusigaze abasiru balinga bayisaawo ebintu byabwe bayisaawo katugwa kyali kibaddewo ddi wadde Museveni tumwagala naye gavumenti okubanga tetulinayo minisita n'omu omanyi tetumulinayo tuyina maba state ministers tebakulimba ate wa defense si waffe Sempijja mpozi full minister Nabanja si waffe prime minister Nabanja Munyoro kati ffe kyetugamba olaba wano ffe naye omanyi tetuyinaayo full minister abantu bakirabanga ekyokusaaga naye omwavu bugenda okuluma regioni yaffe eno watu waliwo omuntu n'omu atuteesizaayo okutufunayo okusente abantu baba bagaba n'eri ffe tugamba naddi ba PS tulina bameka ba commissioner tulina bameka ba minister tulina bameka ba MP tulina bameka ye ba MP abagala ekintu kyaffe bali bwenkana wa kati ffe bwe tuba twogera kakati it's a deliberate move ffe tuli mu opposition neffe tugenda kubeera mu opposition paka ddi nga baliwe bagabana kati olaba Kenya balero ddi nga tobalaba bakyabalwana naye gavumenti wenaatuuka okusetulinga nga buli omu afunako waaluma politics is about sharing kati bino byomulaba agenda mu kooti abeera naye ayagala resources kati batuula ne batandika nti kati Raila kale tukuwaddeyo abantu 4 tubagabe tutya n'atandika awo nomumuwe wali oli muwali ne benefits ze n'azisoma ye naddayo naye kaakati ffe waffe wano ani liida waffe tulina Bobby yelida opposition si kyekyo kyeŋŋamba muyige abakyo liida waabwe abalango liida waabwe yakena ne mukazi we abasonga liida waabwe alitwala akadaaga kati beeyongeddeko n'amonga eri ebukedde eri abanyankole liida waabwe ye Kaguta Yoweri Museveni ffe tulina kabaka ate ali mu politics tali mu politics ye bannaye kati wano alinganga yali akolanga liida waffe naye nga ali disorganized yali badde Elias Lukwago Elias muleke munaye yafiiriddwa taatawe naye kigana kumwogerako ffe twafiirwa dda batata no please ffe twafiirwa dda batata baffe nga yalabye nnyo welcome to the club the club yabafiirwa batata baabwe bamulekwa siyalina feeling yona mbu wafiirwa taata mbunkaabe nnyo owange nga yafa dda maama wange yafa bwashuwa wange yafa ntunuulira kotini wange yafa baana bange abalala baafa ntunuulira omutiitikiza tintiiza okufa tuba tuseka busesi bano bambi baakajja tebamanyi nnaku eŋampitirivu babawe uniform baakatuuka okitegeera kyekugamba tikati regioni zaffe zonna abantu batandise okwewa federal nga bajeebwa mu bantu baabwe naye federal bajeewa batya naye gwe ebintu byonna olyose n'obyogera DP Abaganda mwe baali basinga Mawu yagenze era ekibiina kyabwe Mawu yakitutte ekibiina ajja kukita yagambye tata kati oli omusajja yakiriko bayiga Lulume yali mu kumupushinga ye Lulume naye Mawu yagambye ne bemukola ki Mawu teyepankapanka n'ensinsiiye Mawu tewepankapanka n'ensinsiiyo Abaganda jabbawo ekibiina kyabwe ate batya mwakiddukamu ate twakiddukamu yatugobayo mwandisigaddemu ne mulwanira munda olwanira otya munda ng'olina ebintu ebyokugenda mu maaso kati abandikutte mu kibiina bonna badduka Lukwago Namboze Kato mwena kati mukirabira bweru n'ebifo bye mwalinamu ebitini baabitwala nze ndi wa DP nkyali munda
wagenze ne mawo nze nkyali munda anti wagenze ne mawo tannampita naye bwampita tugenda yakuleso kyali wali ku lugundi nkyali wali kubali ntuma mawo eno ekyansi yokayoka gyolina okubba Museveni okaddiwo biveemu era senga ndi mawo kkiriza emyaka 5 tobiddamu toddayo nakwesembereza munnabyabufuzi yenna nalabika okuba yalina ssente zaffe halo so sente zaffe zituwe kankuddire katini lwaki osiriwala bwotyo ngenda kuddira ono siyo olyo ni mulala ono byaŋŋamba birala awaayi byaŋŋamba birala sinakalaba akamese message ezijayo simoteeka wallahi ngenda kumenya omukono teeka wano simu teeka wano ba message tezze jayo esimu giteeke wano ogende mu message anti esimu zirina kubeera sebu oba program ekoma tojja kundyako sente mu bintu byakusiruwala busiruwazi lwaki okola bwotyo katusoke tumale esho abantu bategeere sente bwemadde nina siri bulungi anko kato anti sokola baweerezaayo meka naye tulinga nga abasawo baganda ndubeera gundi ono aweerezaayo meka ono aweerezaayo meka tezinajja kale anti sokola kikunda kuwalinda bigende ku message kibaawo kipidiri oba ogidiriitinze tumalirize program omwana n'obeera n'omutima omubibu tusente ne zijja nenzirabirako ddala nozidiriiti sente tezizze ango kato ate senga zibadde zizzeera nandikugambye kasajjafa waali alikuwa oli kusanga amajjafa ono Kasuku sente zange toddayo okuzimuyisa nga ozimuyisaamu omwana mubbi yazaalibwa nga mubbi bajjajjabe baali babbi bajjajjabe bannakabire babbi bajjabe nakasatu babbi omwana yazaalibwa nga mubbi jjaffa sente zange togeza n'oziwa Kasuku era jjabbira baaseke busesi ate aseka kiki jako naye n'abaako kikyamu mulopera omubbi gwe bayita Kasuku aseka busesi tuddeyo wali n'olwekyo ffe regioni yaffe eriko ekikyamu era yinza okuba nga abantu basuula abantu tumale emyaka 5 nga ffe regioni yaffe tetafunyeemu kyonna naye kyo osuubira ki nga temwalonda musajja era bino byalina otukola newaba nga temwalonda emabega lwe tubadde tujja nga tetwalonda naye era ng'olaba alaba nga atutya kati fiye yagivuddemu takyatutya kati reality yagitadde ku bakyolina balango fe yatuleseewo wano abaganda n'abasoga yabajjeeko engalo abasoga ate bo bali eri abasoga mwebali mu gavumenti cabinet bangi kuba kati mulimu Kadaaga oba kala bava mu east vice ava mu east prime minister weeno mu west no south west eyo then yaddako awo boovaawo ye gundi Kadaaga wa east deputy we ono Lukiya Nakadama weri naye omukyalo oyo Lukiya Nakadama nina kyemwagalako munaye talina nnyo ntalo abantu abasinga obalaba abakazi abavuddeeyo mu east abayiseeyiseemu bonna bajja baagala kulwanisa Kadaaga Nakadama ekyalina siwa ku street omanyi newe obanga ova mu east era waliyo politics wa street kati ye yayita mu politics w'abakazi kujja mpola najja ng'ayambuka yes enga tali bubi it's not bad si mubi ate kikyoyogerako kituufu omanyi nti kati mu gavumenti kyo kyalina woogenda kati yangu kato tolina woogenda wadde okuba oluseke ennaku gye tulina mpitirivu tetulina bantu tulina baminisita tuba tufunye nga abaffe ate babeera very very controversial abatuweebuuza kati tulaba minisita w'ettaka Mayanja pozi ne Nabakoba gyali mu minisita ya lands naye emirundi yagamba Nabakoba si Muganda mbu ye Nabakoba mbu Musoga mulendi naye ave ku baana ba banne kati naye bamuganda naye nabo bahaya bava Tanzania bugundu babo be Tanzania bamirundi nafe tukitwale nti kituufu omwana wabendi amuveeko bamba muleke Nabakoba so manya abantu abavudde mu nnaku ne bayitamu
nze omuntu atuuka eyo waggulu nze simufitina kuba street ogimanyi haso manyi kati oyo n'abakoba ennaku gy'abaddemu mu nsi gwe ogimanyi omuntu wogendera mu poliisi oyitemu otuukaawo we yaviirawo byoba obaze kati nze awo ndowooza bibatu byokka n'abasajja ababa bamutawaana anti kyeggamba ebibatu byokka byagaanye oba byakkiriza kuba sebo omukyala w'oyitiramu okutuuka nti gw'oyogerera poliisi oba Kampala wano obeera okoze ebintu bingi ne bekitaba kibatu ebintu kuba kati wadde Museveni alwanira nnyo ebyo by'abakyala biki naye era tekisi kyangu tekibanguyira kati okitegedde kati ffe regional politics bamutugobamu ne tubeera mu bintu by'ekisusu ate bwe tuteekuŋŋaanye nga boolaba bwe twekuŋŋaanya ku Bwakabaka ebintu bigenda kutubeerera bibi bannaye kabaka ali atya ajja kuba bulungi abantu bagamba nti kabaka akuba obuzibu bwammwe Abaganda nammwe mumanyiira nnyo Aganda mumanyira kabaka wammwe ne mumanyira ne mumuza ku bino bi TikTok ne mutandika okumwogerayogera mu criticizing omuntu kabaka naye muntu alwala naye obulwadde bwa munnamu ne mutandika ani abantu bagamba beetaaga babumanyi obulwadde bo nga bwe balwala tabumanya basiriwalire muli bwatusaba nti sewo mwami Kato Lubwama walwadde ki nga tumunnyonnyola ng'ovayo ng'omunnyonnyola temusobola kuddira bulamu bwa kabaka ne tubufuula kyakuzannyisa ne mubufuula public. It's not. Kabaka's life is a private thing. Private n'ebimukwatako byonna ebimu kati mwagala mumanyi kabaka yalidde ki kabaka yalidde emmere ki kalidde biki ani gwe mumanyiira mutyo adi ffe babe kabaka wani gwe mumanyiira temujja kumanyira kabaka waffe gwe mutyo musigale n'ebintu byammwe bya public bwe banayagala okujja okubagamba bajja kubagamba naye musebo ne muba ne deliberately nga muvuma bwe muvuma kabaka muvuma Nnaabagereka bwe muvuma Mmengo bwe muvuma naye abaana baavuma Nnaabagereka awo bagamba oyo mu Uganda wa gundi yamuvumavuma gakawala akanyarwanda akegundi akeero bakayita kaganda kasewu muganda sewu gundi tanavumako anako kuyogerayogera nnyo but it's okay naye nze kyesikiririza ddala public kumanyira kabaka mufuneko we mukoma tuleme buuza bibuuzo bingi mweme kubuuza nga nawe batakubuuza ng'olwadde omusujja ne kabaka tumuleke ne Ssaabasajja muveeko ddala abantu balwala anti yalwala kitubuulire mwe muli basajja beesolida biki naye nti katere tusobola kujja kuliviiringa byalwadde ebyalwadde tubiriviiringa mwe baani mwe betuliviiringira ife abanaku embwa ekyembwa tokyongerako gasiya wanti mwagala tubavume tujja kubavuma kuyonga muvudde kabaka waffe munnayanko Kato kabaka waffe muveeko omwezi gwo gubadde guyise nga tetulabaganye nembeerayo neŋŋamba musajja wange luli nakkubira neŋŋamba Kato nteekaamu ekyemisana naye obugumu bwoliko mukwano si bugumu bwokka ate sente sirina oli mugumu naye Kato walinanga sente ng'ompa ng'onsanga nonnyigayo nja kuddamu nfune musajja waffe Bujingo omuwuliza Bujingo ndudde nnyo okuwuliza ku Bujingo ndudde omuwuliza bambi gyali ndowooza naye atoba ne makula we yafuna ekkula naye nzijukidde omuntu anyumirwa Bujingo olabya bwazinazina abazina olabya ddala omuntu anyumirwa ng'ali mu life ndala yafuna ebipya nafuna ekipya omukwano ng'onasiibwa kuzanya yingini mpya n'amaanyi mapya Bujingo ke kayimba kayimbako yafuna ekipya Bujingo alabika bulungi omulaane bw'aba abuulirira n'azina namukati n'aseka naye laavu kintu kirungi ate omwana n'abeera ng'akugjamu bulungi siraavu yonna component ka sex ke kasinga okuba akakulu bulaavu
yonna nga bwebeera mulimu caring mulimu touching mulimu feeling ne component ka sex ke kasinga okuba akakulu bajja kuŋŋaaba nno nimpemula nenze nno tubaagala kubabuulira kituufu kati sex muyize ntya obumpwaki okwegatta gamba nti component y'okwegatta bwe mubeera mu baganda obumpwacumpwacu ate waki tubuyita obumpwancumpwacu abaganda boogerera mu rhetorics tebaagala twogere sex naye baaba waliwo wolaba bujingo ng'atunulidde makulu aba ati noza ng'agamba mise gwaddi tuddeyo eka zidde okunywa ekikulu naayogera nyo ebyekisiro kati ebyani abikubuuzizza okubyogera bati yali akugambyeko ddi waki mayindi yezimba ebintu ebitategerekeka Uncle Kato gwogambye nti ka component kati nibe kati ka sex nze nenyongerezaako nga nti waliwo w'omulaba nga ndowooza agamba sigambe nti kyabeera agamba okitegeera ozimba buzimbi naliko naye naŋŋamba omukyala nangololera engoye nagamba hani kano ke kakunyumira biki nemmanya kati ate kano koyongeddeko kano kimakulu ekyo kirabika okuba kimukola ebintu Uncle Kato kati ebyo obibuuzani mayolozigogera nomumanyi simalowooza ndi wa myaka gyo nomubuuzabuuza ebintu byekipumbavu ebwebiti ebyo banaye emboozi ate agitandise siyeye nekitegeeza kati njagala tuginyumye gwereyo ddala shut up byeyogera byakisiru omunyumiza emboozi ontwala mukumpemuza you think I don't know you Kasuku nakulaba nga oli 16 years don't think I'm stupid ku university wali ogenda walina emyaka emeka shut up oyagala tukubaganya birowooza Uncle Kato obadde ontwala mu birowoozo byakumpe muze oli musirusiru bwotyo kati tosobola kumanya nti siiwe mule nanti kati kyobola mu birowoozo byakigwotandisa emboozi nze nkugambe nti beeyagadde bwe n'ogamba mbu akantu katini bakiyita prevention arrest wagala kukwata preventive arrest kati nange nkupreventinga nga tonnabakubaako nga tonnakuntwala mu nudity mu bintu byakisiru ebyakisiru bitya mubikola ate biba byakisiru bitya angawo bintu wantabulira tubagenda baga bintu bya bisiru era ogi ku saa 12 zonna ziba zijjudde ebintu byebisiru lwaki babiva bigenda mu mulungi bintu byamagezi nnyo ebitonda omuntu kyembadde nkunyonnyola wali naga nti kirabika okuba omukyala kyamukola tonzizaayo please tonzizaayo Kasuku toyagala kuba bufaananyi kize ndi musajja mukulu wagiwayo kati kyamukamu kale katukkiriza amukola kati amukola ki kati amukola kikyo tutadde ku mmeeza amukola ki waliyo roast chicken nange programu eno wakite ku maano waliyo budapam ogimanyi tompamuza Kasuku waliyo plain frog ogimanyi frog chicken plain frog ogwa wansi n'otula waggulu ng'ekikere omanyi ekikere bekigira ani alina obudde obwo bwe mugona osula wansi n'omufuula ng'ekikere n'atunula n'alooka amansula amagulu ato ng'ani alina obudde obwo Kasuku ng'oli mukaba nnyo ebintu ebyo bino wabiyiga otya fried yani plain frog roast chicken budapam babuda style y'ababuda y'aba monks waliyo ne gye bayita George of the Jungle obuuka nga abuuka ku miti oti bw'ovaano bw'odda wali naye baana mmwe nno nammwe mulina ebintu obeeranga mu kiti kati ekiro kiramba ekisenge kye muba musuzeemu ebintu byonna bibantu begenda gwe ddamu ebyo naye eno kasita tukwataganye wiiki eno nsiwali tabbu ne biggwa naye jasi kati ogwo omukolo gubeereko bagambye 25 Novemba tuli wali Kyanja Akram
ne Kuruthumu kwanjula simbaga kwanjula hana yako Kato jangu mbonyumye amalo kagabereyo amalo bonna mwenna ngambala banga abatajja kutumiza mukolo omwana malo gajja kuba mangi abantu baleke bakola amaalo abantu kabasanyuke Kato kati mwekibaluma kati emyaka gyammwe tegikyabinyumirwa ebyo ebintu ate lwaki ekivola obeerawo fitina abaana bebogerako mbu babavuma abaana boogera amazima temukyayagalira ddala amazima kyoliawo otandise mbu amaalo tujja byakisina nti ze tojja kunkolako byamaalo olw'okuba munnange oyagala okuexercisinga rights zo okola ebyamaalo kola ebintu nga bijja mu myaka gyo nga ate nga bijja ne mu kitiibwa kyo anyway naye ngenda kgenda era ne leero tetulina bye twogedde era bagenda tuvuma mujja temulina bye mwogera mubeeraawo naye munnange naye ate nga beeyongera ate kulaba nze bantu bammwe bansesa bavuma ate bebalaba mala gateekako ebisiru ebyo tulabe oba katola oba ayogedde ku bikiki onyumirwa oba tunuulira n'oseka n'ogwa n'eri n'ogamba lengera bano lengera embaata lengera egunte lengera embaata fitina egenda okubeera mu mbaga eno ku mukolo wakati saidi ya noamba batte yotegenda kussa mukono eyagala omukazi abeera ndowooza nga adaaga budaasi eddiini y'obusiraamu erina kyeyogera ku bannamwandu kintu babalekanga ne babeera era bagamba nti bw'afa buli lw'okufuna nnamwandu oba ofunye emikisa baali bamikisa kinaawe muntu omukadde bannamwandu mpozzi bannamwandu b'ennaku zino baba kati Kuruthumu kikyo tekyakaweza emyaka 3 musaata nga yangu okwana omwana oyo omwana oyo yakaweza buweza myaka 3 yamutandika watya togenda yeeyo lwakisigenda ekintu kyali public yamufuna muto kati ontisiza toyinza kumbuulira myaka gye yamufunamu sigimanyi gwoba ogimbuulira munaye gwoga nti kyali public yalinganga 14 15 musajja abasiraamu nabo bagambwe mwana mukambwe mwana luto era ebeeraavu yaabwe mulamu bagibeeramu naye kati kangende era tewali wakusibirawo wano genda fact nze wantamye dda akuba bundi bwombulidderiddeku naye nga wantamye towulidderiddeeko obudduse n'obwo buntu bwegulirenga wano obenga nabwo obudduse oludduka ng'oyola ng'ayola ebinyeebwa bwotyo tomanyiira bwendiddeko obuntu bono ng'oli ng'ayola ebinyeebwa bwoti obuntu muntu n'oyola obuntu 10 byebyo naye kira kyokulala bwompulira nga nzize vaayo mangu olwaba omuntu n'omutuuza neddakiika kumpi 2 ng'ate omuntu aba ayogedde naye nti enkyanka eraawo ne Julius yennyini takedde badde neebase please nokuba kati wali buzibu but me I have things to do. When we fix an appointment, keep time. Let me ask you, who doesn't have things to do? No, I was sleeping, and when I'm sleeping, I'm doing something. What are you doing? I'm doing something on my health. On my health. I have to sleep for 10, 12 hours. Ati katikera kubo manyi tugenda kujja kumacha webake sawe emu zigenda okusanga ngoli mu 12 hours. So tojja kundagira wange. Ebyo bwe najje ekyanje uwo ojja bimbuya, but when you are still coming on my home, you do what exactly I want you to do. No, you get it, go and push it somewhere, not here. I'm sorry. I think I'm done with you. But abantu ogaye badde ejja kubinzijukiza get you card. Katole kanawe kunjogera wano. Kadi joge tegere twaliwo abajoga mu nsi. Dai. Olabye yo enjoge. Ale chovola bannako ekintu kye bayita obwawusi boy. Nakola mu finance omulundi gumu siriddamu.
nali mpereza chai mu finance musajja mu kyoli n'agenda n'ambogoera etrain egimukanyugira mu maaso neziruka pakaka saddayo okukola jogera era who's that? Is that one? Huh? Hey, where's sugar? Bumanya nti wate tujja kwesobola n'okikuba tray nenfubutula pakaka mama yambuuza nti munnaffe yagenza okukola ngaali mu buliri yeebase mubeere bulungi bwera batutaddigala abasisinkanye